twajja wano ne tubagamba ne tubasaba akalulu naye mwatulondera kabonero akatali ka muti. Ku mulundi guno mugenda tulondera ku muti. Ku muki? Temutulonderako nti tunyumirwa bunyumirwa okukyusa bubonero. Naye bannange abantu abafaanagana nga mmwe ab'ematanga bengambye nti mbamanyi okuviira ddala ku bachairman Ddamulira betumanyi nti mulina bye mukkiririzaamu. Mwatuleetera okuyimirira ku magulu gaffe abiri ne tugamba bannange ewali ekikyamu okkirizanga n'okusalira amagezi. Tulina obuzibu bwe twagwako. Mwe Museveni mumulaba tufuga myaka 4 ne mulowooza tutateeka mugongo. Bandikumwana banja DP ne mwalowooza mbu bwe yagitabangula ye n'azinga emikono. Tazinganga ku mikono. Era buli waali tulabawo. Ffe tuli bantu bakulu. Ate tulina Katonda ne bazadde baffe engeri gye batukuzaamu. Si buli kintu ndi tukikuba ku mmeeza. Naye mmwe abaagala ekyukakyuka ebyannamaddala mukimanye nti mu maaso eyo gye mujja twetikkira ebirabo mubituleetere nga mutwebaza bwebaza okubabuusa ekintu kye tubimubabuusaamu wadde temunabitegeera kati. Real change. Happy people. Better country. Muli balamu nnyo. So President wa DF Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, Dr. Abed Bwanika amanyiddwa ng'Omugalatiya MP Kimanja Kabonera, Sebo Division Mayor ate Mayor alindiridde okulayira. Oyo alindiridde okulayira mujja kulya kye bayita akalulu. Division Mayor ate abadde Speaker waffe Wanyene Omukungwe, banyabo bakansalazi abaami n'abakyala aba DF abanyirivu muyimirireko. Abakazi n'abasajja abajja ekitiibwa kya Masaka musobola okwetuulirako. Basebo ne banyabo tuli basanyufu okuba nammwe wano olunaku olwo lwaleero. Eddoboozi mpulyanga eryagenzegenzeemu naye eririmba mujja kuwulira. Muwulira? Kyakabi nnyo. Abantu b'ematanga mwebaze ttiimu eno nga mugikubira mu ngalo. Emirimu mingi tugikola, egimu nga mumanya, emirala nga temukola ki? Emirala nga temugimanyi. Naye naffe ttiimu eno mu ngeri ey'enjawulo katwebaze famire eno ey'omugenzi Sseruwagi. Kubanga ebbanga lyonna tuwadde tujja wano. Nze Isekajja namanyako emabega awo nga afunyeeko ebweru w'eggwanga. Naye era n'abasigaddewo tebaagaanye. Saalongosa endagire waali? Aliwo awonika ku mukono. Tumwebaza kuba naye abagaana omukolo sitwandigukoze eki? Sitwandugutaddewo. So President eba abasaalo ono yafuna abalongo nga mwana muto oba yabayiiya atya? So President wa DF omuluka gw'ematanga guno bannamatanga muli ku mmembe yaffe ebintu bingi ebikoleddwa mu muluka guno. Bwe twali tutandika okugaba 10 Masaka City neekakasa bulungi n'emmeme yange yonna nga mu muluka gw'ematanga ekinyerere wali bwe zaasooka okulinnya naye onawona tugenze tuzitabaaza n'abatandafuna mujja kufuna. Omuluka gw'ematanga mu kisanja kyaffe kino tulwanaganya okulaba nga tuddaabulula amasomero 3 naye lisinza okufuna esente nnyingi Kaddugala Senior Secondary School liri mu luka guno. Twakola ku Kijjabwemi awo bafuna $4 million, Kayunga bafuna $4 million, Kaddugala mwafuna $1.5 billion. Ababaka basinga omwagala ki? Timu yasitukanga ekola omulimu. Dr. Abedi Bwanika project bwe tugibaako nga ya Masaka
City tala mukagamba mwetegwa munyendo tegwa kimanya kabonera owekitibwa Mpuuga ne bwebegwe kimanya kabonera tabako kigamba sia nyendo obukungwe atenze ngwa wonna n'olwekyo ttiimu eno ekola omulimo n'obumalirivu bwonna tukoze ebintu ebyakwatako mwenga mmwe nabadde ndaba obutambi obwadde bwogerwa wano eno bali enzizi zetwagezesezaako okulaba nga tuddaabiriza ezo sente si za gavumenti sente za babaka baffe ab'e Rwanda baliwa mwe muyambye ekibuga kino Masaka okulaba nga tuddaabiriza nayikondo zaabwe mwe mwasooka okuleeta ensonga eyo eya nayikondo yammwe sebo bantu babadde bano batuvumirira okukwata sente zaffe ne tuddaabiriza enzizi z'abaki z'abantu kubanga ebitundu ebimu tibinafuna maki mazzi twali tulina okuvaayo ng'ababaka bammwe era sebo division chairperson addako tukwebaza ono yakafulu mu nsonga ezo fe obwaffe gwali gwagula materials okulaba nga nayikondo zikola ki zitereera osobola okwetuulira basaba ne bannyabo bingi nnyo emirundi 3 ng'ensiga ekabibwa mu matanga wano wenyininyini nga nze neetuukiddewo wano ezo si sente za buli wa musolo sente zaffe ababaka tugitikka ne tugijja e Kampala ne tugituusa wano ensonga negenda muki mu maaso ababaka bammwe bamanyi bulungi nnyo obulamu bwe mukola ki bwe mutambuliramu tumanyi bulungi nnyo ensonga ezo byensonga lwaki bye mututuusaako tugezaako kubikola ki ne lwakuba ensi eno engeri gyeyonoonesa ebyobufuzi abantu bamanyi ababaka balina kubeerawo essaawa yonna ne basimantaana ne bakola ki naye nga services tuzikola ki tuzituusa enguudo ekibuga Masaka mutunuulire kyakyukamu era mwe abali eno mube beegendereza kubanga Masaka afuluma bweru eri waliyo ebyasobedda tetwagala kuzimba bitundu biringa nyendo kubizza matanga ezo omukotteko gwakomeeri eno kuleme kukola ki kutuuka naye tuli mu mbeera eyasobasoba nedda okugezaako okugitereeza eggulo mwabadde mu kikuubo nsanyuse nnyo ssebo kyemaanyi Ndawula ate bweyogedde n'ozizaamu amaanyi kino ekitundu ssebo wekitibwa Mpuuga omanyize Buteede secondary school essomero linasooka okusomesaamu kyali kyankyukakyuka kuva mabega okuva kuba kyemaanyi Damulira mumujjukira olwakasomero wali bandi mukama mumuze mirembe ne mukyala we ng'ekiri muno DPT Ntabutiinsi era bano bankyukakyuka omulimu bakukola ki oba ono abamuvumenti nga muzeeyi wano mukasali gyali ebiseera ebyo naye nga bakimanye kigenda muki n'olwekyo bannange tukoze ng'ababaka bammwe ebintu bingi nnyo mulaba Masaka recreation ground gavumenti yafaayo n'ebitabo byayo 2 bwe biti ekimu kiri Arua ekyanga kiriho ino Masaka tetwaliko omukulu n'aduma owekitiibwa Mpuuga nomugumire mu ngalo ez'omwanguka atula ku business committee asobole okulingizayo n'amanya kyekigenda okugenda mu maaso n'atugamba abange mulumbe eyo kye bayita ttiimu waaka kakati kyatandikibwako oba baagala oba tebaagala Museveni ne wanaaba bamukubye akalulu ekisaawe kya Masaka City kigenda muki ate kirungi bano ababaka be baddayo abakitandikako abamanyi nti baliwo obwetaavu bwakyo mubajjeyo ate muteekeyo baki yensonga ffe lwaki batutuuka wano tetulina na budde bwogera ku wali ebyokukola ffe tubikola ki projects nnyingi nnyo zetwetaaga ebibuga amawulire kino Masaka City etwalibwa tteeka lya local government naye takyali mu mbeera ya kyalo ate teri mu kibuga Kampala etwalibwa KCC tteeka likola ku Kampala KCCA Act kitegeeza ki nti weetaagibwawo etteeka erinaalambika ebibuga bino okuva mu mbeera gyebirimu bisobole okutambula obulungi ekyo kitegeeza olina kuba na babaka bambala babaka bansa tuleme kuddamu kusanga bizibu bannaffe bali be bakoze eki be basanze mugana ne mbeera mu Kampala ne mutunuulira ebizibu byayo okugeza nga traffic jam naye byali birina kulengerwa mabega emyaka mingi nnyo ekyo kitegeeza nti bino ebyaffe ebizibu byaba eby'emu maaso birina kutunuulirwa mu maaso kugenda wala n'olwekyo abakulembeze abalina ensa abasobola okugenda ne bateekawo amateeka gannamaddala be beetaagisa basaba ne bannyabo ekyo ng'okigyeko Masaka
sitono tulina omulimu omulala gwe tumukozeemu naye bakama bange basaba bakaba parliament omulimu ogumu mwe gwe gukoze ensi bwetanategeera kwe kulwanirira ebyobugagga Masaka. Ebyobugagga bya Masaka si tebyagwamu abalyolyomi abo ababitwala nga tibabitwala nti baganyizibwe ekibuga kye kiba kiganyirwamu naye nga biganyirwa bantu sekinnoomu. Naye nangirira okutaloka kusse wano mu mbeera eno gye tulimu ey'obululu waliwo ettaka eddala ebyapa 2 bitundiddwa ssebo w'ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba. Ettaka eriyitibwa Kkumbu kati mugenda tuwulira nga tulina mu kalulu bwe tuba tubadde tusiriikiriddemu nga n'amannya g'ababbi abamu sikyagala googerako kati noota tugenda tuddamu buki bannaesi twagala bwagazi ntalo naye omwana kizibu nnyo okuva ematanga n'atandikira mu akeedi. Gavumenti bwe beekola projekiti tezikola wootalina ttaka gw'osooka kubeera naki nattaka. So omwana asobola okuva ematanga n'atandikira mu katale akazimbiddwa ki gavumenti. Yensonga lwaki tugamba nti ebyobugagga by'ekibuga birina okusigalawo kubanga ne Batiryasa singa babisamula batyo naffe situlina betwandikoze eki betwandisanzeewo. So si kunyumirwa ntalo ne waliwo Katonda abantu beyakola bengalo zaabwe obanga oba bazitema ku nsomba byuma ne bazibakwasa ekyo nakyo ng'okyewuunya. Twajja wano ne tubagamba ne tubasaba akalulu naye mwatulondera kabonero akatali ka muti. Ku mulundi guno mugenda tulondera ku muti ku muki temutulonderako nti tunyumira obunyumira okukyusa bubonero. Naye bannange abantu abafaanagana nga mu ab'ematanga bengambye nti mbamanyi okuviira ddala ku bachairman Ddamulira betumanyi nti mulina bye mukkiririzaamu mwatuleetera okuyimirira ku magulu gaffe abiri ne tugamba bannange ewali ekikyamu okkirizanga n'okusalira amagezi. Tulina obuzibu bwe twagwako mwe Museveni mumulaba tufuga myaka 4 ne mulowooza tutateeka mugongo bangi ku mwana baali ba DP naye mwalowooza mbu bwe yagitabangula ye n'azinga emikono tazinganga ku mikono. Era buli waali tulabawo ffe tuli bantu bakulu ate tulina Katonda ne bazadde baffe engeri gye batukuzaamu si buli kintu ndi tukikuba kuki ku mmeeza. Naye mwe abaagala ekyukakyuka ebyannamaddala mukimanye nti mu maaso eyo gye mujja twetikkira ebirabo mubituleetere nga mutwebaza bwebaza okubabuusa ekintu kye tuli mubabuusaamu wadde temunabitegeera kati tuli mubabuusa omulabe wakola ki naye mwe mulowooza nti mukintu abantu balina kikuba ku mmeeza. Naye olusimu tukinya ne tubagamba naye wakiri mulingirizeeko yo wetegereze Luwongo Yashaka Banda Ssennyonyi Katana ne tugamba lingirizaako awo obuuze enjawulo gye balina ku mwami Museveni. N'olwekyo bannange nze ne mutabani wammwe musaasira kubanga omwana wammwe omuntu bwe bamuwamba nga bamukozesa ebyobuwambe omwana w'omuntu bwakeeranga n'amukuwambako n'abeera eri nga bakubira essimu ng'omwana bamwogeza be bamwogeza naye nga babimwogereza mu buwambe. Tolowooza nti birina ennyo kye bikugasanga ggwe wabaawo Katemba akola ki olina kulwana omwana n'omununula oba n'ozannya muzannyo omweso ogwo nga naawe ogwesa bulala. N'olwekyo bannange ne ttiimu twasalawo ne tutta ku bigere ate tutandise okumanya tetugenda kuwummula akalulu kano olumalayo kawangula kubanga ffe twalangiriddwa dde oba baagala tebaagala olukamala bwe tuti tutandikirawo muvu ki muvu mpya olwokuga gwe mulaba obanga banyinire mwe abatamutegeera nkusabikidde nnyo chairman Ndawula ng'omulabyeko obwa pulezidenti bw'eggwanga bassebo ne banyabo temusagiranga mu kigambo buki bwiza. Abantu bammwe abalungi babatattana nga mutunudde bwe muti bwe mutalyegendeza mu Buganda wano temugenda kusigaza bakulembeze bali mu mpeke. Ogambe Kakandeeza omukazi omukulu ku myaka gino nga nali mu palamenti ng'omusajja twali tugamba afuna akasiimo nga prime minister bw'alufuna nga ku lunaku lumu twaba abantu 12 nga kwe kwaline Kadaga naye twamuwa aka deputy speaker ne tumwalako n'akasipiika n'ogenda ewaabwe mu kifo ky'ogamba nti yalifunye ka mulundi gumu n'ogamba abeewaabwe bamulonde mukazi mulungi nnyo n'otamukayanya n'ojja n'ogamba Mpuuga gwe twawa obusamambiro nti Mpuuga ye muki mubbi.
muntegeera bulungi. Nolwekyo bannange omweyagaliza takusuuza ki? Waliwo ekigendererwa ekinene ennyo naye mwe mugabuufu. Mwavana mu kyalo, bwe mwava mu kyalo temwayingirako division, temwayita mu bya municipality n'ebisookerwako, mwayingiriramu mu site. Muli babuufu, teri agenda babuzaabuza. Twebaza okutuwagira bwe muti ne mujja mu bulungi bwe muti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubasuubiza buweereza bulungi. Era ntwala omukisa guno ono Abedi Bwandika gwendeka ku kuba engalo zituziba amatu.